Mu bitundu eby'ennansana gye tutuuseeko omuzikiti ogw'Akatanguuzi ebikozesebwa mu kulonda abalondesa bituuse mu kifo kino kyokka nga abalonzi tebaliiwo. Kino kivudde kuba nti ekyuma ekya biometric machine nga kyetaaga abantu 5 okuba nga balonda. Kubanga nga tonagula polling station abalonzi nga 5 balina okubeerawo ne bakonfaminga. Twogeddeko n'akuliddemu ebyokulonda mu kifo kino atulira Judicious n'atunyumya nti bo babadde beetegefu okukola emirimu gyabwe kyokka nga baddemu amaanyi kuba abantu tebazze. Tuuse mu budde essaawa emu naye ate obuzibu bwetufunyeemu abalonzi tebakedde nga bwe tubadde tusuubira kubanga essaawa emu tubadde tulina okutandika nga okulondesa. Abamu ku balonzi abagetugenda okedde TV banyonyedde ebimu ku byalowooza lwaki abantu tebajjumbidde kulonda. Oli awo balowoozezza nti abantu bajja kutuuka obululu era bwakukeerewa. Obululu bwakedde nnyo nnyo luli bwatuuka saa 6 naye leero bwakedde nnyo naye nga tanapuyo ntono ddala. Abasinga balowooza baababba naye nga ate tebaababba. Ekintu bwekitibwe kirina okukitera bwe kyali. Naye Kasanga nti embeera esibye nzikakamu okulonda mu bitundu ebingi bitussemu Omubadi Kasanga nti ku Sasa Gayaza Church of Uganda Primary School Kazinga ku muziki n'ebirala kulonda tekujjumbiddwa. Wano obeddamu ku balondesa beebasi kubanga obedda abalonzi bakume. Mukogerako ne bukedde byamu ku balonzi bawadde ensonga zaabwe ku kulonda okw'omulundi guno. Bakyalimu ebibugu ebyabwe bibakola ki bibasumbwa kyobola bajja kinoomu. Bagamba nti baababba. Kali akawulo akasooka kaliko pressure kati kano ko tekalina kikabawadde balabanga katalina mugaso. Ebyokwerinda bibadde by'amaanyi mu bitundu by'e Kasanga ati ate abalonzi mu bitundu by'ebulenga Nsanyi ne Buloba tebajjumbidde nga bituukidde mu alondero ebyenjawulo ebikozesebwa mu kulonda byali byatuusidde kireetedde abali balondesa okwebakira ku desiki. Bo abamu abakola ku byokulonda bitoogeddeko ne bategeeza nga batasuubira beesimbye okuzuubula mu 3 olw'abantu batajjumbira kulonda. Kubanga obudde bwagenze dda teri n'omu gw'olabawo. Kiyinza kubanga abantu baamalibwamu amaanyi ku mulundi guli engeri embeera eyaliwo. Abantu okuva lwe baababba baakuwa tebakyayagala byakulonda. Tusuubira nti oba kuli okulonda okwaggwa kwabamalamu amaanyi. Kati kikyosaba abalonzi n'abasaba ki bessiraba nako. Ku polling station y'e Buloba Kasero abalonzi bategeeze nga kyalina amaanyi kuddayo kulonda wakiri abeesimbye bonna balonde nga omulundi gumu kubanga bo tebalina biseera byakwewuba nga bakuba obululu. Ate n'ekyokubiri abagenda okulondebwa tebakunze bantu. Kibeeraliikirivu nnyo nti abantu bayinza okuba abamu nga basunguwala. Results ezava mu kalulu akawaggulu zaabakyankalanya. Abantu abasinga balowooza nti okulonda omukulembeze w'eggwanga kyekikulu kyokka nti bano abalala tibamatalinga. So ne beerabira nti omukulembeze owa wansi gw'osookera nga tonalina kutuuka ku mukulu wa ggwanga. Yo ennamuŋŋono obululu butuuse mu budde wabula ng'abalonzi tebakwetabyemu beetwogeddeko n'abagambye nti banyiivu olw'okulonda abadde batayitamu nga tebabivuddeko. Ekyokubiri nti abantu bakitegedde nti n'obululu bwa Kampala ku pulezidenti tebwabaliddwa kati abalonzi eyagala n'akuba akalulu n'alinda ng'alonze omuntu we ne bwe yakaali badde katono katya yali agadde okukawulira nti munnange yafuna 10 nze bwe nalonda omunnange yatusinga yafuna 3 naye abantu kibaluma okulonda akalulu ne katalangirirwa. Kyenkana tebalondedde ddala olw'okuba nti banyiivu balonda pulezidenti kwe baali baagala n'agaana okulangirirwa. Gano maziga g'abantu ageeyolekedde mu kalulu kano ak'okulonda bakansaazi ba LC5 ne Lord Mayor. Ekifo kibaddemu abalondesa okusinga abalonzi.